بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل. سورة المزمل تشمنت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يفهم فكونغ جبريل ومزوك من يجنبري زاليس آية زسوكانت اقرأ باسم ربك الذي خلق غابت وازر بجزكما yaddayeri mukyala we ng'afunye entiisa ey'amaanyi n'amugamba zammiluni mumbikke mukyala we Khadija bwe yamulaba n'amugamba nti ekitukutuuseeko n'amugamba nti mbadde bwenti n'amunyumiza nti Jibuliru amunyize era n'amugamba akole bino na biri. Khadija yadduka n'agenda eri taata w'omuto eyali ayitibwa Khadija yagenda ewa Nawfal n'amunyumizaamu omusajja oyo eyali abadde nti yali mukatuliki omulungi nga yasoma ebintu n'abyetegereza n'amunyumizaako n'amugamba nti oweewaffe bw'ati ne bw'ati byalabye. Omusajja oyo n'amugamba nti tatya, ebyo byalabye alabye Mwoyo Mutukuvu eyajjiranga abantu abamusookawo bannabbi abeere mugumu agenda kubeera ng'ayawulwa agenda kubeera nnabbi. Waraka bun Nawfal n'amutegeeza ebintu ebyo nga bwe bijja okubeera mu maaso ge. Naye bwe yali akyebikkiridde ng'ali mu nnyumba, Allah n'amukoola n'amugamba ya ayyuhal muzammil wange gwe ayeebisse qumi layla illa qalilan golokokako ekiro osaale illa qalilan okuggyako lekayo obudde nga butono ebiseera ebisinga obungi osaale. nisfahu yimirira haafu aw inqus minhu qalilan oba okendezeeko katono. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamulagira mu biseera ebyo okuyimirira ekiro kyali farada ku nabbi ne basahaba okuyimirira, ne bamugamba nti yimirira ekiro illa qalilan okuggyako olekeyo akaseera akatono. Ne bamugamba nisfahu obiwaddemba okuyimirira haafu aw inqus minhu qalila oba kendezaako ku haafu katono. awzid alayhi warattil alqur'ana tartila. awzid alayhi oba yongerakooko warattil alqur'ana tartilan naye soma qur'ani olusomo olutaliimu kupakuka. inna sanulqi alayka qawlan thaqila. inna mazima ffe sanulqi alayka tugenda kutikka qawlan thaqilan ekigambo ekirabika nti kizitowa. ekigambo ekyo kitujja okutikka si kigambo kyangu. qawlan thaqila kigambo kitono kizitowa nnyo kyogenda okwetikka nga bwe bubaka bwaffe bwogenda okutuusa eri abantu. inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Allah subhanahu wa ta'ala amugamba inna nashi'ata al-layli kubanga essaawa ez'ekiro hiya ashaddu wat'an zisinga okubeera nti ntebenkevu nnyo. abantu baba bawummudde, ebisolo biba biwummudde, ze zisingamu obutebenkevu. wa aqwamu qila era ze zisingamu okubeera ennungi okwogeraganya ne Allah subhanahu wa ta'ala. mu budde obwo ayagala okwogeraganya ne Allah subhanahu wa ta'ala essaawa z'ekiro ze zisinga obulungi. olw'obutebenkevu obubeeramu, Allah subhanahu wa ta'ala ayagala nnyo abantu abazuukuka ekiro babeere nga boogeranya naye. Era agamba nti nzika ku ggulu ery'oku nsi ne ŋŋamba ani ansaba mmuwe, ani yeegayirira mmusonyiwe. Allah subhanahu wa ta'ala ng'abantu abasinga obungi abeebasizza. Kati nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam obudde obwo baali bamulagidde okuyimiriranga ekiro olw'obuteefu obuli mu budde bw'ekiro n'olw'okubeera nti netiwaaka teziba bize, abantu baba bawummudde, abeere ng'ayogeramu ne Allah subhanahu wa ta'ala. inna laka fi nnahaari sabhan tawila. inna laka fi nnahaari kubanga naawe oli muntu emisana oyina sabhan tawilan okukola okuwanvu. odde eno odde eri oli muntu olina ebyetaago byo. kati ku budde obw'ekiro butufisize bube bwaffe kubanga ffe tujja okutikka ekizito ekyo kyetaagako okubeera nga twogeranya obeere nga buli kaseera tuli mu ttaaki naawe. wadhkur isma rabbika watabattal ilayhi tabtila. wadhkur isma rabbika yogeranga nnyo ku linnya lya Katonda wo. yogera nnyo ku linnya lya Katonda wo mu mbeera zo zonna. bisimillah ng'olina ky'ogenda okukola. alhamdulillah ng'olina ky'omaze okukola. bisimillah nga tebikuva ku mumwa. azikaari ez'enjawulo ng'omujjukira mu bifo eby'enjawulo. Allah subhanahu wa ta'ala tomubeera wala, mujjukire nnyo ng'oyogera ku linnya lye Allah. watabattal ilayhi tabtila oddira eddala gy'ali oludda nga bwe nsonga yo yonna ogizza gy'ali okakase nti yajja okukumalira ebizibu byo kubanga rabbul
المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. رب المشرق والمغرب يا الله نيني مغربي إلى مشرقي buvanjuba ne bugwanjuba la ilaha illa huwa tiwali asanidde kusinzibwa mbutuufu ataliye fattakhidhuhu waqila mufule kamala byonnaawo abeerenga ensonga zo zonna yazikumalira. wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. wasbir beera omugumiikirize nnyo ala ma yaquluna ku byonoowulira boogera wahjuruhum hajran jamila basenguka olusenguka olulungi mu byenzikiriza temujja kukwatagana balina enkola yaabwe naawe oyina eyiyo basenguke babeere ku byabwe obeere ku bibyo. wadharni walmukadhibina uli nna'mati wamahhilhum qalila. wadharni ondekere walmukadhibina abalimbisa qur'ani eno nga be bakungu abakulu abaali mu bakuraishi uli nna'mati abeebala nti balina ebyengera bingi balina essente n'ebitiibwa n'abaana balina abakyala wamahhilhum qalila baweeyo akaseera katono bajja kweyagala bave ku nsi bajja kutuuka gye tuli banaasangayo bino. inna ladaina ankalan gye tuli waliyo empingu gye tuli waliyo ebibonerezo wa jahiman waliyo n'omuliro jahimu. wa ta'aman dha ghussatin wa adhaban alima. wa ta'aman waliyo emmere dha ghussatin nantamirika wa adhaban aliman n'ebibonerezo ebirala nga bya bulume bajja kubisanga gwe bandekere. yawma tarjufu al-ardu wal-jibalu wa kanat al-jibalu kathiban mahila. yawma tarjufu al-ardu wal-jibalu olunaku ensi n'ensozi zaakule zigenda okubeera nga ziyuugumizibwa wa kanat al-jibalu zirifuuka ensozi zemulaba ezennene kathiban mahilan ng'entuumu ey'omusenyu eyiringuka empeke zaayo nga zonna zibetentese ensozi nga zifuuse ng'empeke z'omusenyu. inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula. inna mazima ffe arsalna ilaykum rasula twatuma gye muli mu ab'omu Makka omubaka shahidan alaykum ajja kubawaako obujulizi kama arsalna ila fir'auna rasula nga bwe twatuma omubaka waffe Musa eri Firaawo bwe yajeema ebyaddirira mu bimanyi nammwe bwe munaajeema mujja kukitegeera. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فعصى فرعون الرسول فرعون يجمر مبكى وفيه فأخذناه تواmukwatako ne tumubonereza أخذا وبيلا urukwata olulabika nti lwali sinziggu. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. فكيف ngeri kikati mmwe tattakuuna bwe muyinza okwebala nti mujja kuwona ebibonerezo bya Allah enkafartum ng'ate mumaze okuledda okuwakanya yawman olunaku nti teruliyo yaj'alu alwildaana shiiban olizifuula babbebi ab'envi. as-samaa'u munfatirun bihi kaana wa'duhu maf'uula. samaa'u ng'eggulu zonna munfatirun bihi ze yasayasizza ku lw'olunaku olwo kaana wa'duhu maf'uula eyo endagaano ya Allah yakuba mu nkola temulowooza nti asaaga si muzannyo. inna hadhihi tadhkira faman shaa'a ittakhadha ila rabbihi sabila. inna hadhihi tadhkira mazima kuno kubuulirira mu Qur'ani mwekuli faman shaa'a ittakhadha ila rabbihi sabila buli yenna ayagadde okuteekawo ekkubo erimutuusa eri Katonda we. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة
الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. إن ربك مزمك تونه يعلم أتجد برونجيرات مني naka ataku muntu oyimirira adina ebbange eriri wansi min thuluthayi llayli bibiri byakusatu bya kiro wa nisfahu oba hafu y'ekiro wa thuluthahu oba kimu kyakusatu kya kiro tokyaweza nisfu tokyagiweza gye twakulalikako thuluthu tokyagiweza oli wansi wa budde bwe twakulalikako okuyimirira ng'ate okuyimirira kw'ekiro mu budde obwo yali farada wa taifatun min alladhina ma'ak ne gurupu eyo tugiraba gyoyimirira naye ekiro temukyaweza budde wallahu yuqaddiru llayla wannahara allah yamanyi ekipimo ky'obudde bw'emisana n'ekiro yensonga lwaki akubuulidde nti temukyaweza budde obwo alima an lan tuhsuuhu akitegedde nti temujja kusobola kubala n'obwegendereza obudde bw'ekiro kubanga tebubalika ye yekka yabitegeera fataaba alaykum akkiriza okwenenya kwammwe kubanga bwe bamalanga okusala nga tebatuukiriza swala ziri mu budde bwazo ne bagamba nti tumanyi tukomaawo oba tutuukiriza allah tusasule oba tumulyaza amaanyiza tutuwezezza budde tebalina kye bagenda butumirako nti kisiikirize ne beenenya allah tusaasire fataaba alaykum allah akkiriza okwenenya kwammwe embala y'obudde bw'ekiro nga tugibala nti kimu kyakubiri kimu kyakusatu allah yabisobola yasobola ebyemisana n'ekiro temujja kusobola kubibala fataaba alaykum akkiriza okwenenya kwammwe kumwenenya nga temutuukiriza kakati ebyokuyimirira nti farada mbibajjeeko era bamanyi batugamba nti nuskha qiyamu llayli alwajib yali nti qiyamu llayli yali wajibu allah subhanahu wa ta'ala n'agifuula sunna kakati buli muntu faqra'u ma tayassara min alquran soma ekyo kyowulira nga kyekitakkalubirize mu qur'ani yayogera qur'ani kubanga qur'ani gy'olina okusoma ng'osaala makulu saala laakeezo ezitakkalubirize osome ekyo ekitakkalubirize olw'ensonga alima allah akitegeera bulungi nnyo sayakunu minkum marda mulimu abalwadde abatajja kusobola swala mpanvu wa akharuna abalala yadribuuna fi l ard babeera mu kkubo eyo nga batambula abamu bali mu kubeera nti banoonya bya busuubuzi nga tebajja kusobola budde obwo yabtaguuna min fadlillah bagenza okusuubula nga banoonya ebyengera bya allah wa akharuna yuqatiluuna fi sabilillah mpozi ate abalala nga basitudde engendo bagenza okulwanira mu kkubo lya allah tebajja kusobola budde butubadde tubataddeko faqra'u ma tayassara min musome ekyo kyemulaba nti kyekibanguyidde mu qur'ani naye ng'olina okuyimirirayoko wa aqimu salata etteeka lisigadde kubeera nga tuyimirizaawo esswala eza bulijjo eza farada wa atu zakata tusigale nga tuwa zaka nga bulijjo wa akridu llaha qardan hasana muwole katonda empola ennungi etaliimu kudaalira gwowadde gwosaddaakidde oba okumulangira wama tukaddimu li anfusikum min khairin konna ke munaakulembeza eri emyoyo gyammwe nga kalungi tajiduhu inda allah mulikasanga nga allah yakabaterekera wa khairan nga kalungi okusinga mmwe temwakola wa a'zamu ajra nga kalina empeera ennene nnyo gye mutasuubira wastaghfirullah muyitirize nnyo okwegayirira allah basonyiwe inna allaha ghafurur rahimu allah musonyi musaasizi